kati nga wala ali ku William Street kulujja wenyini wala so dugala bwati natekawo ekipapula kati goli omuyita nga mudda wali eri nino lubalubala kachina kubuuziza yo tebalu mulonjo ogimanyi atera tebaloji ne kati fe twakifula loji mwe ngamwe ne tebaloji ne kati nga fe banneeko twagifula loji nensoka ne mugamba gwa kitonkweka nakikweka ne mugamba kibikule kale ngamukawalaji okusobola okufuna mulala n'okubeera nga ndi mukalu ku maaso olw'enkuba ng'etonye ng'obunyo obutiti bungi nga tulina kyakukola abaana tebalina kyakulya waka landiroodi ogamba waayi kanyoke tekeko kawalaji noonye emisota maita daddy baby I love you nga tomumanyi tomulaba nga nomulavinga susuti webiti ebigambo ebiwooma obisikiriza like customer care wekiba kimusikiriza nagamba wanti mukwano nga tugende mu shoti nagamba shoti byereki waliwo ogwayita nga gentleman waliwo ogwayita neyesoza waliwo ogwayita naku wandulira amalusu waliwo ogwayita kwegamba buli omu ayina enneeyisa ye nali nyweddemu obuwala gyomanyi bunkubamu kati nga njagala okunywa ku kasipoodi ate nga nakafuna kasitoma omu ate nga mbalirira ekitanda ekyokulya ewaka nga sente tezigenda kumumala ate nga sikaali kasipoodi ako yakola ki yakalina naye nga bulijjo omulaba nga akanywa naye nga sikola ki simusabangako Lungi osiibye otya mukwano gwange yenna mukwano gwa ABS TV kubuuzaako kwebaza kyonna kyokola okwekumira ku ABS TV anti gwe mukama wange naye wootaba ate bw'otandaba munnange sobola kubaawo gyebale gyonna gy'oteekako engalo kulika yonna gy'oyise kulika amakubo g'oyiseemu gonna ate era webale kulondamu ABS TV n'ogamba nti gy'ogenda okuba nga weekumirako kulikayo mawulire gajjako akawuuwo Lunaku olwaleero era programu embeere kutumukola kyotandikoze ziba ssaawa 4 zennyininyini zemba nyingiddewo nate era tukwasaganye ekyasayide eno tukwasaganye emboozi ez'abaana bawala zembeera ndeese tumanye bo obulamu batambulidde butya butambula butya neera seerabira okugamba nti genda gwe ku simu yo osubscribinga YouTube channel yaffe ya ABS TV official osobola okuba YouTube channel yaffe yes YouTube channel yaffe eri ABS TV official sobola okuba ng'olabayo embeera we yatandikira programu zonna bukya we zaatandika ojazisangayo buli programu gy'ogamba nti weegomba gyeri gye twatandika nayo nakati wetuli zonna ojazisangayo ojja kuba ozootabuliro ate era naawe ali ku Facebook genda ku Facebook live yaffe eri ABS TV Kawala ojja kuba nga naawe otufuna bulungi maridadi sana ng'otulaikinge bambi beera ng'otugoberera buli kimu ekyaffe munange tetuteekayo ojja kufunamu okuyiga ate era n'okukyusa obulamu bwo programu embeere kutumukola kyotandikoze gye tuliko saawa zino kambanjuli omugenyi waffe olunaku olwaleero anyumye nammwe tusobole okuba nga tunyumirwa ate nga bwe tuyigamu mwana muwala enjinyabo oli otya kyendi nyabo oli bulungi ndi bulungi nyabo bannange onyumye baekusiima ani akukobize kameekapawo shenta bannange onyumye kanoko kaka baekusiima okimanyi nti oli smart thank you you're welcome baby oli bulungi ndi bulungi nnyo amannya go manne gange bampita Nalubega Dora Nalubega Dora olina emyaka emeka nina emyaka 23 okay emyaka 23 obeera wa mbidde Namuwona ate bakuzaalawo ekyalo kyo egamba gye bakuziika banziika Masaka ndi mwana we Masaka naawe wasomoka Lwera nasomoka Lwera era nasuula y'akayinja wangi iye buli yasomoka Lwera anyirira nga gwe sisobola wuwakana kituufu wange
Okay, olina kubazadde? Mama wange yafa, tata wange kyali Masaka ali awo Makerere mu Kivulu. Jobe abeera eno naye ali mu Kampala wano? Yatuzimbira wali Namuuna, then ye nakola naye amakage. Alinayo omukazi omulala? Then ye yafuna mukyalo omulala. Naye namwe mwali mukuze? Naffe yatuli bakulu ekimala. Kituufu. Wasoma kyenkana wa? Nakoma mu senior 4. Wagituula n'ogisoma n'ogiyitako? No. By then, nga sinawa kweyongera maaso kutuka mu senior 4. Mama wange yafa nga ndi P7. Kati bamama bange abato ne banfunira omusajja. Okay. Kakati nga tonaba kugenda wala w'omusajja, saawa zino okola mulimu ki? Nekolera kyange. Wekolera kikyo. Kati awo ogenda otubuulira ku mbeera ki eyakutuma okuba ng'okola egijjo? Nekolera kyange kitegeeza omuntu okubeera nga weebeezaawo, okwetunda, osobola okubeezaawo obulamu. Mu bufunze otunda kaboozi? Okay. Kakati ekyandetera ekyo, mama wange yafa, akyali mwana muto. Okay. Kati nefuna omusajja ate nga ansingako ku myaka. Nga mukulu ku ggwe? Nga mukulu ku nze. Ate nga talina budde bwange ng'akola safaari. Kati mukubeera ng'akola safaari. Kati awo nga nange mwenfunira obudde n'ekyakala n'enkuba ebbaala egwa ebitundu. Ng'oli mufumbo? Kubanga yangamba I'm ready to pay school fees. Nampeera okuva senior 1 paka senior 4. Naye nafunamu ekirungi nenfunamu n'ekibi. Ekirungi kye nafunamu nti nasoma mpaka senior 4. Ekibi kye nafunamu nti omusajja eyampeera mpaka senior 4 sategeera nti mulwadde. Yasiga akawuka akasiriimu. Oyo yennyini yali yakuwasa? Yayampasa era yeyanzaalamu abaana 2. Kati oli mulwadde? Ndi mulwadde era ndi ku ddagala. Tugende mu maaso. Watuuka n'atandika okuweerera? Tuyampeera senior 1 kale nga tamalako mirembe. Kyenjagala kinkola nga simanyi lwaki. Kubanga nali nkyali mwana muto, ebyekivubuka nange obumanyi, kunyumirwa, kusanyuka, kugenda out, bitutu bwe bityo naye nga muli mutima neebuuza lwaki. Lwakyandika. Naye nga ate mu kusookera ddala yasooka nankweka. Kati by then nemala nezuula nga nze ng'omuntu. Nezuula nagenda we nafuna olubuto olwasooka. Lwasooka ne bankebera nga akawuka tebakalaba. Nenzaala omwana nga asooka ndi fine. Nenziramu kati wano nemuyonsa bulungi nnyo n'akula. Kati then wano ku lubuto olwaddako we baŋŋambira. Baŋŋamba kayinza okuba nga kalimu kubanga keekwese ebintu tukale ne bakunyonyola we bityo nga omanyi counseling. Ngamba kale sinakyakukola. Kati nemugamba webityo kati we namugamba naŋŋamba kakati nze nekuwa freedom osanyuke biki era yamala nandikawo nagenda Sudan. Nensalawo nenkola ki nengamba kantandika kati okuyiya obulamu. Wagenda n'omugamba nti ndi mulwadde?
nakimugamba Muratu namulaga results. Nemugamba results zange zizino. Era kati wenjogerera kati sijja kukweka ddagala. Nkebe wuwo babumpadde buli kimu natandika mmira. Ate kati wabeererawo ebiseera by'entalaawo. Kyankalana. Si kucyankalana Sudani, yes. Tuyowe byakyankalana ate bwe yagendera sidanga muwuliriza oba gyali oba taliyo oba yafa oba mulamu. Kati nenga nengamba kati nkoze ntya ate obulamu natandika bwiyawo. Wali tomanyi ewaabwe? Ewaabwe nali manyiyo naye baali bamuzaala omu. Naye nga ab'ekika gye bali? Ab'ekika nga gye bali ate nga maama we yafa. Ate kati nga mu kufa ettaka lyali yasikira nga womanyi ebyekika abakulu b'ekika baalikola ki? Baalitwala. Kati ng'omwana talina space talina bwogerero ne wajja bamwalira bweru gye bamuteera akakeeka agamba yekaye future. Naye kwe kusalawo kugenda Sudani yeyiye sidanga mulaba nange kwe kusalawo okutandika obulamu bwange ninga ntanasalawo okutandika okwetunda. Nga tonnatuuka ku kyokwetunda togendangako ewaabwe n'obabuuzaako oba gyali bataliyo? Waliwo enkaayana nnyingi nnyo. Tolina kusobola buuzo? Waliwo bingi nnyo byaliwo. Era waliwo n'abamu kubanga bamuzaalayo ate gwe nali manyiiko omu ate naye yagenda Salama. Yagenda ddala Salama? Ati naye nembeera nga sikyamuwuliza kubanga gwe nali nga njogera naye. Kati nensigala nga ndi lonely n'abaana bange babiri mu kazigo. Kati mwobeera n'abaana? Yes. Omulimu guno ogukoledde ebbanga ki? Ezeewo emyaka 4. Towezangamu yadde $5,500 tupangisa akayungo obeeremu n'abaana? Tekitesoboka kubanga omukulu asoma ate luli brother we yali annyambako nga mpaayeko bisente nga ampaayo kale nga amuweerera bwe bityo webyagaana agamba omanyi naye nange ndabiriddeko ekyendabiriddeko sinakyakkola omwana kuki wuyo nange neŋŋamba kati nkoze nte neŋŋamba owaayi kantandikiraawo kanetunde school fees zigera school fees kulya na kitanda. Osasula kitanda kyokka? Kitanda era wabeerawo masigiri byako sebiki bwofumbirako muloogi? Muloogi. Kati taatawo gy'abeera takimanyi nti olina abaana? Taata nga akimanyi. Lwaki tobamu? Ate kati oli ali mu life ndala nnyo kubanga yafuna omukazi omulala ate kati we yafuna omukazi omulala ate yamukyusa endowooza. Kitegeera kati mukumukyusa endowooza ate n'amwerabiza bali abakulu. Abaana baffe kati afokasinga ku oli n'okugendayo n'omugamba kino nakino akugamba siina ate era nga ggwe ng'omuntu akugamba kasita yandabirako kyeyandabirako nange enkuze kantandikirawo nti abaana. Kati ewamwe gwe mukulu? First born gyali. Kale lwaki first born tosobola mugaana akuyambako abo abaana so tobasuza mu loogi? Tulisi gwe n'oyiya akasente ng'obatwalira? Ate naye alina abaana.
manyi omuntu bw'obanga alina abale kiko kiri buyambi oba omuwa obuyambi ebera si nsonga nnene nnyo oba naawe olina effujjo lyo ng'engabo si fujjo naye kale omuntu butamupika mugugu kuba olwedde naye aba alina omugugu gwe si yali awo nti ali bulungi singa abadde nti ali bulungi olubadde ogamba ati fine naye kati nga tuze ku mulimu gwo guno ogw'okwetunda omulimu gwo wagutandika gwe weesa emyaka emeka omwanya we yagenda okulekera natandika okwetunda before ng'omwami wange tanaakundeka ndi straightforward era mugambirawo
gambira oli ready okwegatta nange nze ndi mulwadde n'akawuka ka siriimu waba ali ready gagenda naawe atugenda tekikuttira akatale kukubo tekinzitira akatale nsigala nkola sesi kati ekirala kambuuze kukuba wobeera mubeera nawe oyita ng'oyita aba kasitoma ng'obayita mbayita daddy baby I love you nga tomumanyi tomulaba nga nomulavinga susuuti webiti ebigambo ebiwooma ebisikiriza like customer care wekiba kimusikiriza nagamba wanti mukwano nga tugende mu shoti nagamba shoti byereki waliwo gwoyita nga gentleman waliwo gwoyita neyesoza waliwo gwoyita wandulira amalusu waliwo gwoyita kwegamba buli omu ayina enneeyisa yiye naye lwaba asiimye nga mugenda nga mukyetuusaako ng'olwo mukyetuusizaako mwoyo ojja wapangisa bobeera n'abaana ze ndi wakubbala buli street nkolera buli street okolerawo otya kati kaŋŋambe nnyinza okuyimiriranga ku Lubaga road nenyimirira ku William street nenzija Nankulabye nengenda wali eri ku Hanis kale kwegamba ntambula butamisi tolina stage yankalakalira sina stage yankalakalira wabula kasita nkuyimirize noyimirira kasita tuteesa bye tuteeseza katugenda nga tukyetuusaako naye tolwo kyenkubuuza nga mukyetuusizaako mu katundu awo nga mupangisa oba n'okuba ku kisenge mukyetuusako nekyeggwa n'agenda no wabeerawo ziroges kati waliwo obulogi obumu nga bwa gito kati waliwo basikaali bano abakuma ku nguudo nga bateekayo ebipapulapapula mawe obulogi neda era kabaka logi atekayo ebipapula ate oga kikomando likira oba onyweddemu n'amasasi gatandika kati ng'olwa kalojjako kasasula meka kaba ka 10 abeerayo nak'ebitaano sure kati si tosobola kuyingira nosanga mulimu munno naawe oli walimu ebipapula omwo eta kati nga wala ali ku William street ku lujja wennyini era so dugala bwati natekawo ekipapula kati goli omuyita nga mudda wali eri nino lubalubalaga kyenakubuuzizaayo tebalu mulogi ogimanyi ate tebalogi naye kati ffe twakifula logi mwengamwe naye tebalogi naye kati nga ffe banneeko twagifula logi naye nange gye mwomesa erinnya nneeko tetulina kyakkola twagifula logi nga katekawo bwati bipapula nga mweyala tewaya abakubi byoli abo abakuuma banka ye abatunula abantu batambula baklayant balala bayingira naye nga mumaliriza mirimu gyammwe nga bakuwa kasaalako naye nga omutemerayo kati basikaali tebabeerawo bo benyininyini ne babagula basikaali kale ebiseera ebisinga tebakifokasingako nnyo bajja kukola engeri gye babeera nti babeera balina ekiba kyabaleeta ne kati ngaffe bannekolera gyaffe kale ngawo noyamba omuntu nogamba ono mukwano gwange kana kaji kankakole bwenti tegeza mubamanyi abatisengawo kakinga ng'okweyiya ne baba manyi muludde nabo kale losooka mukolaku mukwano nosooka nabeera mukwano gwo newabeera mukwano gwo nabeera mukwano gwo kati nga woleta bakasitoma naye omuwaayo bwebityo muba mukwano mu ssente mubize so si mubiri ebeera nti ye esaawa etuuka n'agamba nti ante gundi ne gundi ebyo tabisaba
ate yaba tabisaba kuba yeeteye abalina okuma bizinesi yabakamabe mubeera ba business partners business partner kuba yabeera asikala ate nga nze ndi nekola yaki nakuwa akafo nakugamba bw'ofuna kasitoma leetawa oyiye obulamu tukyagenda mu maaso ne programu embeera tugenda soka tuwumulemuko katono tumale tukomewo tugende mu maaso ne programu y'olunaku olwaleero tuva ku ABS TV. Omuntu yenna any person ng'oyagala okunsinkana ng'oli bw'omu you want to meet me one on one, nina ennaku bbiri zokka. I have only 2 days. luba lwa Sunday It's a Sunday nga service ewedde. after the Oba oyagala service. okunsinkana ng'oli If you bw'omu want to meet me one on one, ojja n'ensigo ya mitwalo 10. you come with your seed of Jangu oyogereko 100,000. nange. Come and speak to Jangu me. ombuli embeera Come gy'oyitamu. and tell me what you're going through. Neetegese okusabira. I'm ready to pray for you. Neetegese okulagula. I'm ready to prophesy Era nga to you. nzikiriza. And I believe Essaala yange that naawe my prayer and yours egenda kyusa obulamu will bwo. change your life. Essaala yange tegenda kyusa bulamu bwo. My prayer will not change Essaala yo your life. tegenda kyusa bulamu bwo. Your prayer will not change Wabula your life. essaala yange naawe But my prayer and your yegenda prayer okyusa obulamu bwo. will change your life. luba lwa Sunday It's a Sunday n'olwokusatu and on Wednesday. omuntu yenna ayagala Any okunsinkana. person muguluka eyo nnyo mubulango bwabakama baffe nate tukyagenda mu maaso ne programu y'olunaku olwaleero mwana muwala abadde akyatunyumiza emboozi ye ne ba asikaali bwe baafuuka ba business partners mbooza nti batyamuwa akafo naye oli nasigala ng'akuuma bibye kyesimanyi ba asikaali oba tebalina mutima oba tebeegomba simanyi mwana muwala tukyagenda mu maaso ku nsonga ya asikaali eyo abasikaali kiri kita ye tabeerangawo mbutufu n'agamba nti akemebwa kuba munnange ekintu ekyo ng'ate oli muntu mukulu mpozi waliwo ekiseera one day sijja kujjukira lunaku bulungi na mwaka nali nywedemu buwala gyomanyi bunkubamu kati nga njagala okunywa ku kasipoodi ate nga nakafuna kasitoma omu ate nga mbalirira ekitanda ekyokulya ewaka nga sente tezigenda kumumala ate nga sikaali kasipooti ako yakola ki yakayina naye nga bulijjo omulaba nga akanywa naye nga sikola ki simusabangako kati nemwewola kujjukira twebuuza oli otya gyendi ndi omu abeera ku bibye akuuma nange nenkuuma kati ngamba naye okimanyi bulijjo nkuba kozerayira nengamba bwangi tamubuuza mugo guliwo gumukubisa nengamba naye nsobola okukyusa nenkujja mwene embeera nobeera nga tokyabeera mu bwanneeko nenfunira ekifo ekirala oba nempangisiza ennyumba nenkussa ewaka kale netusooka netwegatta nempulira oba nga ku bye wali ofumba ku byokulya nemugamba ye byenfumba biwomera ddala fumba nakati buga kukyere byonna nkimanyi nangamba kumba olwo njala kusaba kasigala nemugamba naye oyinamu kasigala awo nangamba kasigala kaakano kati weyampa kasigala bwati baana akasikamu emikka ebiri nga nkwata mu kikwato nga nesika ngamba oh my god naawe okyalina mu feeling maama mbuulira nga weesika nemugamba kiki kino nga tekibangawo nangamba nange simanyi sitaani yakene nemugamba kati tugenda kukola tuti nangamba ez'omwezi tezigenda kujoowola nemugamba anja kuwola ku lusooka omwaka nangamba ngumiikirizeko nzeye kumbe eno bwenywa kasigala era ne bwe nanywa kasigala ke nenkamalawo nze nezirayo ku mirimu gyange nesigala nga mpuuba nangamba kangumiikirize kirowoozeko ko nze ye nkirowoozaako naye nga kyaliwo ekikemo kyajja nekimukemebwa ate nga nange kyali kinkemye olwasonga
nali mulabyeko kasigala nga nkagadde obudde obwo kuba bwali bwa mpewo nga njagala kusikamu emikano egiba ebiri nenywamu ku nsonga eyo yennyini asikali lwaki wamulumya nga tabadde akuwanga akafu kati ku lusooka mwaka wakola otya ate lwagenda otuuka ate nga nakyusiza ekifo ekirala nga waddukawo nze ndi mutembeeyi otembeeya bibyo gw'otambula kati bwolinamu okutembeeya yekuddayo okutembeeya n'omugwako ate kati ate newembeera ntembeeyeza ebitengi kati mu mirimu gyamu egyo mulimu oli okuzikirira munno n'agamba nti naye omanyi eno gye tuli ku mwalo oba akatale bwe keeno kakolera ddala bannange bandagirirako eyo eggaluga eggerenge mukwano gwange bamitarita nga ntwala mpuubye okugulu kwonna kusaanuse mpulira n'obuswandi bunsiiba mu magulu nga tusomuka lyato nga tukuba ku kizinga saasiranyireeyo omusajja yaŋŋamba okusomosa nga sikusasudde wadde 10 yali mukubi wa ngoma ŋŋanda yali muvubi okay kaliko ensonga kwenyini wakola otya wakimaliriza otya nalina okusurvivinga nenkuuma obulamu era nagumiikiriza nendya akamereke nendya ebyenyanja nendya ensozi emmamba ziri ezitukulagera agamba kati tekoseze emimonde kati tuli ku mimonde akawunga wali nga sina kyakola nemugamba bebi kuguta nakuta mwezi neguga wali ne bansomosa nezira ku lukalu neŋŋamba siridde akazinga bakuzigirira bubi natomera naye kakasita watuuka n'ovaayo kati imwogwo omulimu gwo buki obutandika ogukola buzibu ki bwe wali ofunyemu bwolifa nga teweerabidde kyendifa seerabidde musajja yantwala mu loogi netuteesa bulungi ebbeeyi naye nga ayagala kujjako akapiira nemugamba nedda ndi mulwadde naŋŋamba nedda tekirina buzibu nemugamba lwaki gwe okosadde okonfamiza ennyo ku ekyo nemugamba atukalekeko naŋŋamba tukajjeko nemugamba nedda tukalekeko netukalana koye kale kyendifa seerabidde omusajja yamala musaayi ng'emikolo gimaze okugwa gyonna naye teyajjako naye nagenda tunula what nga musaayi ngamba ekirala kyendifa seerabidde nasanga omusajja bannange olwaleero nga yagejja oyinza ogamba nti yagejja yali nga ate kali kalinga kanasi nensooka nemugamba gwa ki kyonkweka nakikweka nemugamba kibikkule nekibikkula ngeno kibikkula genyine Mukama Katonda wange watonda nga yazimbe nagamba nedda kyama kyange tokyogeranga nemugamba kiki era ebiseera ebisinga olaba bweba sizoni ng'eneetera okuggwawo abantu bamanyi okweterekera ensigo zaabwe nzibeerayo nga nnyingi ekitegeera so ekyo tokitwala nga nsonga kuba omanyi sizoni y'okusiga etuuka ng'ensigo tezikola ki tezikyawera so kyova nti oluusi omuntu azitereka n'okukweka yali akukweka lwa nsonga ki yali akwese bintu bye ya sizoni omaze okukebera wali mabega bw'otugambye omaze okukebera olingiza olabyemu omusaayi wakola otya vamubuuza wamukaliramu
Of course, namukalira amula kwa lero sitamudde na katochi kange. Adde setegese. Bansoka mulisa. Nenda oba kiriko ekikuta oba kisale. Kati zeni nemugamba abaana ba government nze nkasiba. Nimbagamba bano bajasi ba Museveni. Balina otukuuma kasasiro. Namugamba mukwano. Kirwadde kikino. Nangamba pepe. Nijanjabiza naye nange nzikwe nnuma. Simanyi neera bikekuze konze nne simanyi eddagala lya nziko. Ate gwe yalina customer wa lunaku lumusi bwe kiri? Customer walumu akyalidde ate nga nsiimye ate nga yagala tuddemu era tuwere nga tugenda mu maaso. Nga takomye kwolwo okundeetinga naye nga ankwese ekintu kubanga nasooka kwagala kujjako light ne mugamba no. Njagalako ettaala. Era we nakiraba ne tukikansolinga ne tukifenya solution. Samwekobako. Nangamba nja kwejjanjaba kibi. Era nakati mulaba edduka. Mulaba edduka ddala. Naye mwana gwe ofuna ebizibu gwalaba ebinene gwalaba ebimyufu kati olwogo we yali yeetereka ensigo z'okujja okusiga oye wamukolera ki? Banange wamugamba? Namugamba nangamba mukwano nalwala ensigo naye nanga omanyi ebyobutonde sinakyakukola naye bambi Katonda waba Katonda sikirabangako. Naye kyesitegedde buti enyinza obutagala kibuuzaako nnyo kubanga kyavako ki? Yalina waaka? Yalina waaka. Mukannasuka kwa Katonda? Mukannasike. Nesa kasuka okugulu nengamba kikino Mukama Katonda kyaleese. Ye teyakugamba kiki ekyamuleetera okulwala ebyo biki? Aba yangamba bwatandikiriza mpala n'abugayalirira. Ngati musajja mukulu nekigenda nga kizimbulukuka era we mubeera mumwetaaga nsobola omuleta ku kyaki namusabira. Wamuwonya enjala oba wagoba mugobe? Namuwa emmere n'alya nakkuta. Nange era omukuto mu butofu ne mpulira nga mbuzeemu n'akookunywa. Lwaki tewamugamba nako n'akakuwa? Tandikamulinde ku buto. Anyway, tugende mu maaso ne program y'olwaleero. Oli kakazi katono si bwe kiri? Busaizi ki abasajja oyinza ogaa ntono omusajja omunene wadda simusobola? Niseepimira. Oli kyoto? Lubuto kyoto asenye enkuyako. Nviiri biti magulu bigogo. Ebyo byokka. Buli ajja gwe oba saizi va ku bunene buno bw'okungulu tibentegeeza ngamba obunene buli bukannasuka nga kati nga ate sinnasunga mukono. Owa salamba owa nakonda. Wagabayo? Newaayo. Kwegamba kwesaddaakako kwennyini toliko saizi? Tekoowa papa. Namboleyo? Erimu kaseera kasagazi. Tekirala kasagazi? Ekigambo kye bayita akasagazi ye yagala. Kyokolindeko kyogamba gwe toliyo lwa nnaku nti lwa ssente n'okwagala obeera oyagala. Aze siyosa lunaku nkola abasajja baba tebanawakufa 30 sikkakkana siwumula misana kiro sebaka anti nazaala sinakyakola. Olina okulabirira abaana n'okulabirirwa wenteeka oluba balina okulya balina okunywa. naye ng'ebyo byonna obikola ng'oli bulungi oba olina ebitamiiza by'okozesa okuvaako? Kale ng'omukawalagi okusobola okufuna mulaala n'okubeera nga ndi mukalu ku maaso. Okozesa walagi yeka?
ate nawuliddeko kazibeera kasigala kasipooti kabeera ekyo kibeerawo naye si kyateeka si kya buli lunaku kibaawo bubi just kaŋŋambe embeera y'obudde bweba ekyuse oba enkuba ng'etonye obunyo obutiti bungi nga tulina kyakukola abaana tebalina kyakulya waka landiroodi mugamba waayo kanyoke tekeko kawalagi noonye emisota gikubojje gojja enoonyeza bulungi nnyo n'amaani ze neeyogereza natandiiko n'olaba oba anaavaayo musika eriyo bebi jangu talijakwate suti akwagambye akwate kuki naye mundeke kuba santiri ngenda fuuka santiri ensuusuuti olinayo taata bulamu bw'ogamba nti oyo mubutuufu ye daddi w'obulamu bwange wewawaayo n'osevinga ng'alibali bino byonna oba onoonya ssente naye nga gyali ojjeko taata w'abaana bange nasigaliza short taata w'abaana weka gw'okyekuumidde kati osinga kumunagamba kutwala mu maka kuzzaayo lwampaka bwanoonya zisalamba oba onookola otya si kyalina ssuubi lwaki tolina ssuubi wakati bbanga ddene mu bantu be wali ofunyeeko oba bw'ojja ofuna wali ofunyeeyo gayi nagamba butuufu gayi ono ansigaddemu nakati nzize so era omutima mugumu ye kati noyo naye ngobadde naye yakusigaddemu client wange customer wange de customer ye nga yegumula alina okurupetinga era wasimulabyeko mugamukwana ongonchaye ngonsuliridde lwaki onkyawo otyo odamu kunkyawo otyo kale bebe gwavu naye yakubeera nga nkubeera mu magezi beera nga mumuwolako kati oyo waba wuwo tobana kubuusabuusa muwolengako simuwola lwaki naye omuwoze naye ateesaaga yakimumanyinza bwamula yakusasula ate wenatandika ebyomuwola ebyokunsasula ajja binsalako ajja kufuula owuwe ajja kunfuula owuwe era ebbeeyi yange yeeyo mwaka ku mwaka kati gwe tata w'abaana b'ogamba tiweekuumidde mu bulamu bwo kyalina mu feelings webaza gwamu kale yonna gyali simanyi oba nti oba alidda gwe kyalina feelings nkyalina ate era nga mukama katonda waaba nsobozesa nga nfunye omusajja ali serious asobola okunzija mu guno omulimu nankolera business sobola okukyusa osobola kuvaamu ogwo omulimu n'otuula ogambye omwana wo omwasoma nga ndowooza nga tuli tuwaddizi era ng'obudde bunaatera okuba nga butugoba yadde tukyalina obudakiika bwaffe obutono wenaawo abasajja ob'enyinyala omusajja bw'ajogamba nayinaawo tumusembereza mu mwago owunya atunula eri nkesinga nenkya naakoma wagamba bannange akaanaako nobwaba mulalo oba kirala oba kyambadde gabire oba ebigato bya yeboyabo oba kiyambadde ebitulizi kinjagala ate naye ajja agamba njagala kali kasimoolo amiina ebyo wabigumira olira mba amiina wabigumira sina kyakukola nakiteekamu feeling nagifuula business customer care naye naawe tolina kisa butuufu n'omala n'oyo n'owajja omulala alabika bulungi ova kukisinga omulala ate n'oyo nalina omukiisinga bona ne kama katonda wange n'oyo program wallahi si yakuga olunaku olwaleero waayo akalowoozo k'owa abaana ab'obuwala abakwenkana n'abali wansiiwo
kale abaana bonna abavubuka bawukuka bako kyobagamba. Bavubuka bannange eyo naje muli kimanyi mwena mundaba sali yagade mbeere nga mufanana kunganze nalibagaliza ekintu ekirungi nadala guno mulimu nadala akatinga guno gwanneeko si mulungi gubeeramu ebirungi bingi atera ebibi byotusinkana bibeera bingi atera mu binyo ddala. Ate munange anatemyako gwa nakozesa mbazo okutemyako kiwatu bwayogedde mwana muwala nti muyinza okulooza ebirungi bingi naye ate ebibi bibasinkana bingi ddala kitegeeza nti bingi n'okusuuka ku kyolowooza ku birungi ebiriyo. Bwatyo bwababuuliridde kubanga okwetunda gwo si mulimu bannange tukkize si mulimu kati bwe tunetunda ate abasajja Katonda byatutondera bwe tubakolera ki? Tulina okuba n'abaami ebyo batuwa byabwerere byakuwera bwerere abaami baffe so sikola ki si kutundako kyova nti ebise bisinga oyinza okwetunda mwaka ku mwaka naye nga tolina kyolaga lwakuba Katonda kyeyakuwa ate otunda kiki otunda kitunde. Sigenda kugenda nnyo wala era ebyo bino birowoozo byonna byowulidde bibadde byonna omwana muwala gwolabye wano si byaffe nga ABS bibye. Oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo.